Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna wonna wosinzire okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk ono gwendi naye ffe tumuyita kochao tumuyita kocha kitegeera kochi wa national team ya bodybuilding okitegeera atendese eggwanga limu tiimu y'eggwanga agitendese okumala emyaka 8 bano aba bodybuilding ekyokulabirako ng'ekyamangu mangu nga Ivan byekwaso yakikola naye kyannaku nnyo essaawa zino bamugoba mu nnyumba. Bino si biboozi si byaki ono gwe mulaba abantu batendese abafuuse successful mu ggwanga muno bayitirivu nga bayita mu mikono gye naye essaawa zino bamugoba mu nnyumba. Landlord message njirabyeko, in fact message ndowooza tugenda giraga abantu coach esebo abantu balabe ndowooza oba tutandikire ku bya Landlord kuba Landlord ayinza okwagala mu privacy olw'erinnya lye naye nga message twali gisomye message weeri esebo nga yangambye munnange nve mu nnyumba kubanga ekiseera kituuse engeri gye nalwala kati sente tezikyajja. Buzibu kiki coach kiki? Bina obuzibu bwajja bwe nalwala obuzibu bwajja mu covid then mu stress nyingi nenfuna pressure nenfunamu gye bayita a mild stroke nembanga sikyasobola ebyuma byasigalayo mu kifo gye nali nkolera nannyini kifunga yakyayagala musasule tuli mu covid then nemugamba sijja kusobola kuba sikola ne tubitwala due to bad storage ne byononeka ebyuma bya gym nembanga sikyalina kyenkola. So Landlord wano wosula ayagala sente ayagala sente mbadde nga mpotanya batanya ne coachinga abantu eyo naye nga sisobola sente tezibula kubanga nina okulya nina okuweerera abaana n'ebintu ebimanyi bya bulijjo day life. Ngamba coach obadde mulwadde kiki wabaki wali obadde ki? Nafuna stress during covid kubanga nali njagala during the covid time nali nina dream ey'okufuna ekifo tuzimbe gym ejja okusobola okubanga etwala emizannyo gyonna nga esobola okudevelopinga ba athletes zonna kubanga kuva ku ba boxing okutuukira ddala ku ba bodybuilding nga njagala nali njagala kukola ekintu bwe kityo nga nfunyeeyo essuubi eryokuba nti waliwo ajja okunyamba then bwe byatuuka abantu bonna waliwo omwami omu omuzungu naye n'addayo ewaabwe ebintu ne bifa nemba nga sirina kyenkola stress awo yava. Ofuna stress bangamba wali ofudde? Nali nfudde labeera ddala bubi ne bantwala ne mu ddwaliro. Kati obeerawo otya? Handout practically ninganga bega handout n'abantu batono nnyo naye abantu abo era mbebaza batono nnyo olaga nti kwatayo emitwalo 3 batono nnyo. Osurvivingira ku handouts? Esebo kyotegeeza? Esebo nsurvivingira ku handout Sakozi ebyaddala ku handout abalala sikyamanyi olwekyomubimanyi naawe ebintu nga toli bulungi okuba sima oli naga nja kukubira ng'otegeera tajja kkubo yali ogenda okulata kubye osurvivingira mu gundi nyamba kyoliko? Yesebo coach omuntu ayinza kikkiriza ate nga kisoboka obulamu buganye to an extent nti bwe muli ompulira nga nkooye nali njagala nnyo nali saagala kuva mukama kuntwalanga ligase gye nali njagala okukola eyokukola gym eproducinge abantu abali ku mutindo gw'ensi yonna saagala muntu akome bukome kuwangula Mr. Gundi ntinda oba bukoto nali njagala omuntu alinnyako ku stage weeru eyo akomewo kubanga twakomawo wano nga tumaze okuwangulako ku kikopo ne medals nendabanga tusobola n'okukola ekisingakaawo twali twetaaga bwetaazi buyambi esebo. Kakati nga tetunnatandika kutegeera coach ono yaani
muganda wange Roy Mubiru omumanyi? Roy Mubiru mumanyi nnyo. Ekitono kye kiriwo mumanyi nnyo nti ekiseera kye yandabirako ekitono oluvannyuma n'alaba biki n'omukwano gwe nalina naye nti bwe yategeera nti bamubuulira bubuulizi abantu bali tebamubuulidde nti nalwola ne ntuuka ku kino n'abeera so concerned olunaku lwe yasooka okukuba essimu yali akaaba n'agamba kiki ate nze olw'okuba ndi emotional nange ne nkaaba naga no tokaaba nange sijja kaaba mbuulira ne munnyonnyola what's going on kati bwe namubuulira what was going on n'abeera so concerned n'agamba tulina okwekwatakwata waakiri oddizeewo gym oba obeeko ekintu ekirala kyonna ky'okola okusinga okubeeraawo. Kakati baganda bange Roy Mubiru oli mu US bamwita Isaac Nsumba. Isaac Nsumba naawe oli mu US. Sejjombwe oli mu US muganda wange Sejjombwe. Alex Yawe. Matthew Kalyango sinaye wagundi oyo naye ali mu US. Yesebo naawe oli mu US. naye Alex Yawe naye tali US. Ali US. Muganda wange Byekwaso omusajja ono mumumanyi. Byekwaso teyayita mu ngalo zo? Byekwaso yanjagala nnyo nga ndi wano nnyo naye ndowooza bwe yatuuka Germany nafunamu ku bizibu. Omusajja ono national coach wa national team ya bodybuilding. Mbadde nsaba Roy Mubiru woli wonna tutandika omulimu gw'okuyamba coach ono. Roy Mubiru, Isaac Nsumba, Ivan Byekwaso, Kalyango, Matthew, Alex Yawe, Dennis muganda wange muveeyo n'abalala bangi atendese tiimu ya rugby yonna mumanyi. Tiimu ya rugby bonna abo abantu abayise ntinda bangi bakimono nababadde ba Justin Kimono. He was one of the best. Scott Roach, Wokrach, Michael bangi. Tutandika omulimu tutaase coach bamugoba mu nnyumba. Can you imagine coach wa national team bamugobe mu nnyumba nga tulaba nga tutunula wetuti. So mbadde nsaba bannange mwenna bekikwatako nga tetunatandika nsonga za coach yani tusooke tuyambe coach ono. Tusooke tumuyambeko nga nsaba busabi. Baana bangi baasitudde bangi abayise mu ngalo ze bangi bayitirivu. Kati coach mbadde nsaba weeyanjule omanye kya Landlord kinkubye nnyo wala. Eso. Tuvula bantandikidde mu bya Landlord. Eso kubanga wato ina wosula. Eso. Kibi nnyo. Eso. Mbadde nsaba weeyanjule gwani abantu badde tobannabeeyanjulira. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya agange ng'oggyeko aga sport. Nze Segujja Abe. Sozi. Neddira Njovu. Esebo. Okay. Bakuzaala wa coach? Banzaala Makindye. Oli wa City? Ndi wa City. Banzaala Makindye. Oli wa mu kibuga wakati? Ndi wa mu kibuga wakati era gye nkulidde. Ndi wa mu kibuga wakati Mukama mwebaza nti tetwasobola kubeera nga bannakibuga abalala twasigala tukyali bannakyalo. Oba ndowooza lwakuba twazaalibwa mu myaka emikadde. Banzaala Makindye. Oli mwana we Makindye? Wa Mwami Sozi. Okay. Esebo. Coach yasomako, coach teyasoma? Coach yasomako ekitonotono. Of which nze sikyenyumirizaamu nnyo nti nasoma. Naye paka mu senior ey'omukaaga mwe nalemererwa lwakuba nti nali sikyalina buyambi. That's a family issue gye sijja kwogerako kati. Esebo. Coach otandika ddi omulimu guno gwa bodybuilding? Era bodybuilding bye biki omuntu ali yategeere ebintu byokola biki byokoze mu kaliyayo bani botendese biki byokoze byonna omuntu ayinza olowooza ali awo kaddeyideyi gwe tuleese. Bodybuilding namutandika nga nkyasoma. Waliwo omwami omu pastor bamuyita Paul Mukisa e Bungereza. Yangamba olabika omanyi bodybuilding. Ne mugamba waliwo omwami mu America yansomesa bodybuilding. Naye omwami mu America oyo yali munna Uganda naye nga yabeerako ndowooza mu America. Kati yasooka okunsomesa. Omuzannyo ne ngutwala to an extent nti ye yali tansomesanga bantu mu gym. Yansomesanga ne theory.
nakuwa ne test wabisoma akusooka awo kati bwe yandaba ye olwokuba nti omuzannyo ali ngwagala kati ono omwami Paul ne mutweningamu yali mutono nga naye azannya wrestling yagenda okulaba nga afunye achievement y'amaanyi ennyo kati awo kwe kundi faalinga ku bantu abaali baagala okugenda mu mpaka wegambira nti awo natandikira. That was long way before 1985 ndowooza. Omwami omu the late Muzeeyi yali musajja mulungi nnyo bamitanga Muzeeyi James Onyango n'omwami omulala bamita Captain Kasasa yali mu kisirikale. Ne basooka yababuulira yaba introducing agendi ne balana kaana kato oli nabagamba mumuwe ku try temundaba nze ne bampa try ne ntandika okuba coachinga. Fortunately mukama na nyamba ne babeera obedient bali basajja balungi bakulu naye nga bawuliriza ne bagenda mu All Africa bodybuilding championships yasooka nga maze okuba traininga bulungi n'okubayigiriza ekyokukola. Omu wangula bronze medal ye first bronze medal gye tulina mu Uganda yasooka. Charles na wangula silver medal eyasooka. Gwe yabatenge. Esebo. Bronze gye tulina. Eyasooka. Mu bodybuilding. Eyasooka. Eyasooka wane Kampala. Gase tunakuleeta gino emidali emirala kuliko ne gold. Abo be basooka. Gwe yagireta. Esebo. Abaana be waleeta. Abaami abo ababiri baalinga bataata bange naye ne banzikiririzaamu ne sobola okukola ekintu bwe kityo. Nange ne nsanyuka ne neeyongerayo awo ne nfuna omuntu omulala eyanjigirizanga bodybuilding yali musirikale wa America bamuyitanga Sergeant Steve Meyer. Kale ye yalina ebitabo bingi nnyo nga tusoma ne tukola practicals. Ne neeyongera kati bano bono basanga wa abazungu wanenera abazungu abasinga nabasanga wano Bulaaya sajjayo bazungu naye wano nabasanga wano kuba bano baali ba Marines awo naye be nabatraininga ate nabo nga waliwo ideas embawo ennungi so ne tubeera nga tukwatagana nembeera nabo nange ate nejjanga ebintu ebyo sibisirikira kwe kutandika okubikola ebintu bya bodybuilding olwo bazadde bo bakugira so kunnyonnyolewo coach bodybuilding kubanze ndaka kyemmanyi kyawukana oba n'ekyo ky'olikola bodybuilding gwe muzannyo gw'okuzimba ennyama whereby ogenda ku stage ng'olaga abantu ani asinze okukola ennyama ennungi ani asinze okubeera ne shape ennungi okwawula then n'okuba nti emifumbi gisazeesajja zitya ani asinze ebintu ebyo nabo obeera nabyo bisatu the shape the size shape and definition aba asinze okubikola then ekyokuna n'oba nga olina ability ey'okubiraga obulungi mu bantu oyinza okubeera nabyo naye nga tosobola kubyolesa bulungi awo ye bodybuilding nti olina okubanga muscle nene nga bano be bayita bakakole emaso nga nene ng'olina shape nnungi okubalansinga wansi wabalansinga ne waggulu then oba ne definition yeti ate kuwawula yawula emiwula buli gumu okitegedde so ekyo byokola ebyo esebo era obikoze mbikoze era mbyagala nnyo. Bodybuilding ayawukana ne weightlifting weightlifting gwe muzannyo gwe nasooka okukola twawangulamu ne bronze cup nze n'omwami omu naye era ali mu America bamuyita Bunjo Fred yali captain waffe. Bodybuilding weightlifting nti gwo okola amaanyi n'ositula asinga okusitula mu buzito bwo mu body weight yo yaba awangudde. Tulinamu lifts 2 snatch ne clean and jerk kati asinga gwe mu weight yo gwoba osinze whereby nti weightlifting ye kulaga maanyi gaba maanyi kusitula akamero kako kajjo kateeka situla kilo 10 okite ataabo be gundi baroyi kati byaliko gwe muzannyo gwage atogo Roy gwe guno gwali world strongest man kati gwatandise kati gwatandise kati boba osoka n'okolagana amaanyi bw'ogamala okuwera no kati ebyonga kati ngawezi kati akakamoto kankeri bamu strong man tebali mu weightlifting ndi bateekawo ekyuma ejjinja lya kilo 305 jeewo liteeka ate eyo nayo weightlifting ate wali powerlifting be bali bagasitulaga agayinja no kati tinja lino anasobola okusitula ebiyinja ebingi nga babiteeka ku pipa mu ddakiika bwe ziti nabanga ebyana abasobodde okusitula yo powerlifting oyo world strongest man
powerlifting ayawukana ne weightlifting ate ayawukana ne sebo bawulemu kati strongman bewe wadoyogerako bagamba nti akamotoka twagala okasike okatuse wagulu ku ebukoto tisika trakite sika trakite eyo asoko gitusayo oyo strongman bebe basitule byagayinja ago hayiganji no balaba ngali bali mulayini wasitula wateka wataddala abo strongman kati powerlifting bakola bukozi 2 lifts 3 bakola bench deadlift ne squat agalambira omutekako ebyuma naga nti nzi wano nsolo nterako kiro 15 naganyongerako kati njala 2 asing our powerlifting agenda ayongera esebo asinga mu weight yaba wangudde ate weightlifting yayina lifts 2 zokka snatch na clean and jerk ziba zitezo ezo byebine byokukwata ebyuma no stama nabyo no stuka kati so abo bonno batendeka otendeka ko baliwa nzolo okuba nti no interest yange eri mu traininga bantu kufuna amaanyi na kukola mubiri byonna mbikola mbadde sina nnyo speciality nti kino kyesinga okukola naye mbadde mbesinze nnyo ku bodybuilding nnyo olw'okuba nti abantu abasinga gwe badde baagala powerlifting abantu abaali bamwagala abayagala okumukola baali batono luli ate nga lwo ekibiina ekibatwala okujjako ye mwami Roy kyataalabanga yeki yali yeetaaga ye yalaba nga yeetaaga nze kwe kuba nti ye yasobola okusukulumamu ye najja siga nti nze namusukkulumya naye yalaba nga ye okusukuluma kwe kujja kuva gyendi ndakyova banjagala nnyanga nti wanjigiriza ebintu byennyininyini kuba yava South Africa nga abikola ne bwe yajja wano n'afuna improvement nagamba yava South Africa kinyambye nnyo nangamba mubiru yayitako mu ngalo zo era kyova olaba nti bwe yawulira nti ndwadde yakuba essimu ng'akaaba n'okukaaba kweyagamba nze guwanjiriza okukola bwoti nonjigiriza wano nali sivaawo neneeyongerako bwe nti kubanga ate nze omuzannyo sigukokinga na kuduumira kukokinga na kusendasenda na kwagala nkuwaana naawe noolaba future bweri so si tuligo if you don't do it I'm going to slap you ndasiwe kibe tekikola kocha nakulabako bazita world amateur bodybuilding ezali championship ezali Jordan nali coach wali coach era ku ggwanga nali coach ku ggwanga 1996 nali coach ku ggwanga nti era twagenda lwakwagala kuba sente ffe twazesabiriza ez'okugenda twazisabiriza busabirizi mu bantu mukama n'ayamba ne tugenda bwe tutuuka in the name of God tewali twasabiriza busabirizi world championship ezo ze mwagenda mu Jordan eggwanga teryabawa nedda sagala sirisyawe eggwanga ndyagala nnyo naye teryatuwa akasente twagenda na busente bwaffe kubanga twatuuka eri nga ne waliwo gye bayita membership fee nga batubanja baali batuganya okuzannya naye neegayirira nnyo to an extent tinafukamira wansi waliwo omukyala eyali secretary w'omuzannyo nenkaaba amaziga she was so emotional naye natandika okukaaba nagamba sit down ngenda kwogera n'abantu muzannye mukama n'atuyamba ne batukkiriza ne tuzannya mwagenda Jordan nga tetulina in between the three of us dola twalinawo dola nga 15 nga pocket money nga mugenze kikirira bana tugenze kukiikirira ggwanga kuba ffe tulyagala ate nga n'omuzannyo tugwagala ffe nga tulina hope nti lumu abantu bajja kulaba ekintu ekyo then baleeta okwagala gye tuli era okwagala okwo kwajjawo oluvannyuma omuntu omu yekka as an individual n'atuyambako nga tuvuddeyo yatuyamba bino ebyasembayo twawangula medals ezo esebo Jordan mwawangula Jordan tetwawangula naye twaperforminga bulungi mu bugubi twalina obugubi bungi nnyo ng'ate mwalimu ensi 7 ng'abantu bonna balungi ate nga balina buli kyetaagisa balya n'emmere nemmwe nga mugenze competinga n'abantu abali emmere abanywa amazzi abalina facilitation
era babitubuuza nnyo lwakuba nti simanyi we byaggwera kubanga abamu baali so touched nga baagala batuyambe baali baagala batuyambe naye simanyi we byaggwera nga baali baagala batuyambe nga nze kintu kyesinga okwagala nze dream yange yali yakukola jimu eyo ebeere ng'esobola okusolooza ssente esobole nga sente ezo bwebanga esobola okusolooza ssente mu bantu ezitali ziri ennyingi kuba ffe basportsmen tetulina ssente tetubeera na ssente ebiseera ebisinga tetubeera na ssente problemu eri ku guno tetusupportingibwa nnyo naye nze kye nali njagala nga maze okulaba ekizibu ekyo nali njagala ssente ezo tubengako n'omutemwa oguva mu jimu tuguterekenga tube nga twetegekera empaka then bwe tuvaayo nga bamaze okulaba performance yange kuba nti twatraininga nensobola mu 96 nensobola okutwala abaana mu Africa abavubuka satwala timu namba unfortunately kuba tetwalina ssente naye neŋŋamba kantwale the cream eyo yali yakubiri natwala Alex Yawe Robert Sejjombwe sekandi oba wali omulamanyiiko yali mulungi nnyo simanyi gye yalaga ne Robert Sejjombwe sekandi Alex Yawe ne waliwo owookuna Nsumba teyaliiko Isima mukalazi gyali abantu bamutenanya okubamunikineminga mafunfugu because he's so solid omutegedde mafunfugu so abantu abo ne bankolera bulungi omuzannyo mu ngeri gye nali njagala kubanga sente yazituwa yali Geno Salimu Sale yatwagala nnyo naye ebyo sijja bigendamu waliwo bamubuzaabuza oluvannyuma naye nga yatwagala nnyo kuba nagendayo bugenzi ne mugamba tugenda naga naye munnange ozze ku ssaawa zino nze naakufunira ssente nga naawe wondaba naye agakamba weeze mba nsobodde Mukama Katonda n'atuwa sente ze yatuwanga ne zitumala bulungi okusinga bwe twali tugenzeeko mu mpaka endala era ne tuwangula ne tufuna medals 2 eza gold ne tufuna silver ne tufuna ne bronze. That was so marvelous kunze ne tuwangula ne ekikopo ekya silver cup ffe twali ab'okubiri mu Africa yonna ng'ate ensi ziri ziba zeetegese nnyo naawe nga bw'ozimanyi South Africa, Egypt, ensi zaawo zonnaawo ne beewuunya n'okwewuunya ne batandika n'otweraliikirira era bwe twavaayo South Africa n'etandika okukontakitinga ffe ng'era batuli balungi nnyo kale ekikopo ekyo bwe twakiyita mu kusanyuka kwange n'enkizaayo wa Mwami Sale ne mugamba ekyo kisigaze ffe katutwale medal zino ng'abaana essebo kakati abakazi balina obuzibu bagamba abantu abo bagundi abo ba bodybuilder waka wambwa kana akayimba ka Bobi Wine kayimba balaba bakola obunyama naye mubakozesa obunyama naye waka wambwa kiri kitya sirowooza nti kituufu olw'ensonga nti omuntu ayinza okuba nga yoli omu kati kino nga kifuuka nga echo egenda nti buli muntu kyaliko ate olw'okuba nti buli wobeera nga oli waggulu wabeerawo omuntu akasukayo ejjinja alabe ng'ovaayo essebo kati aga nti kubanga nina mukwano gwange oyo yali team captain naga nti abantu baakulaba bw'atyo oli n'akutunuulira ng'abadde naye aga nti ntuulira bwabwe tebakyalina na bibumba mu ndomo byasirira tebalina waaka baveeko kale lw'ensonga nti scientifically buli woba nga kuba waaka evaamu ki it's the hormone, the male hormone, that is testosterone. Buli wo training testosterone yeyongera obungi n'okubanga omubiri producing testosterone mungi kati ate waaka egaana etya ebyo bindekera so nze ndowooza scientifically it's wrong, it's really wrong. Coach, lwaki bannabyamizannyo bonna ba spoti bamaliriza mu mbeera mbi bannabyamizannyo baawa nze sibirabyeko mu America Swaziniga guno omuzannyo gw'olimu gw'oyogerako agwa uplifting nnyo right now abasajja babeera mu mpaka abo ba strongman biki ne bawangula ssente ezaddala ne bawangula ebintu era nga bali happy nga bazannya omuzannyo bagenda mweno bagiyita farmers walk nga omusajja ali happy okitegeera n'asitula akamotoka n'akateeka wali n'agenda
wano lwaki ba spoti lwaki muli mu mbeera mbi kiki ekigenda mu maaso sinafuna spoti yeyagaza wano sinamulaba what happened kinagambye nti bakadde baffe abatutwala abazadde tebalina nnyo mukwano ku baana abazadde batabana ekyekyendiko ate ng'omukwano ogwo tegujja kujja lwabali abakulu tekikujji nze ndowooza nti ye mukama waffe tekimuggyako nnyo bitiibwa bw'asituka n'avaayo mu ofiisi n'ajja ku ground ne yeetuukira n'atunula mu jimu ne bakaba kabi kati ayingiramu uko bagana jimu naye gwe wali mu bazannya wano kiki ekibeetaaga kikimwetaaga yajja kujja ne omuwandiisi we agende nga bajja kulaba ekizibu kye tulina. I remember nsonyiwa kulandaggamu twali tukyali bato omwami General Moses Ali yali atandise okukikolako ko twalabira omuntu tebaga General Ali n'atubuuza ebintu kale naye kyakomaawo n'abuuza yes that's good n'abuuza naga kiki bakimwetaaga ne tumunnyonnyola buli omu n'amuwa twamuwayo ebyetaago byaffe si bya mmere wabula ebyetaago ebitwala omutwalo omuzannyo mu maaso. Kyenjagala otegeera n'ensi ogiyambeko etegeere lwaki bannabyamizannyo muli mu mbeera mbi lwaki basipoti bonna abasinga bamaliriza mu mbeera mbi naddala abaawa ne Uganda why nti bakadde baffe abatutwala obasente muzirya bubi tetuyinza kulya kyetalina tuyinza kulya okulya kyetalina ekikulu kyali badde nti bakadde baffe abatutwala omuzannyo be baali badde balaba especially omuntu waba atuuse ku national team n'abeera ng'ali ku national team yali badde ng'ayambibwa nti wabeerewo body erabirira abantu abo ebabuuzenga kakati gwe apart from this okola ki so si kujja kubeera ku jimu n'omaliriza ate noonya obuugi n'otuulaawo okola ki nate mubuuza ate ng'olina ky'omuteerawo naawe omuteerewo ekintu ky'omuwa tomubuuza bubuuza kakati naye omugane nti sina kyenkola oba nina kyenkola bwe kiti kyetaaga omuntu bwe kiti omuyambe bw'aba atuuse kakati bw'oyamba oyo si kuyamba bonna abali mu jimu oyo ali ku national team bw'ona oyamba oyo kijja kumotivatinga n'oli ajja omulala agamba nti bwe naatuuka wano bwe nabasiina ne bwe mba nnina nja kwongerwamu akatonotono kyekyo kyokka kyetwetaaga singa kikolebwa omuzannyo gujja kubeera bulungi kuba ne mupiira abantu babonaabo basekata babakaaba bano bakimmagumba simanyi bafimbo mukasa tebategeerekeka bonna bali eyo benywako dde omuliro bano ab'ebikonde Isaac Sentuwa ali bubi bano baani bawakaabo bali bubi problemu abafuga omuzannyo ye issue bazanyi bamuzannyo obafe abawagizi tukitegeere twetereze tuwagire emizannyo abafuzi nze nkitwala ku bafuzi abafuzi baveeyo gye bali bajjengako bo bennyini si kujja kulaba bakulu bokka bo baga nti protocol naye protocol eyo bagimenye bajje bo bennyini laba tunulayo mu bujimu nga mukaaga tambula omanyi buwunya entuuyo bwe bawunyira bubi abo obumu naye jangu kubanga gwe mulimu kati gwokuliko tojja kulaba abaana bali bulungi bokka era bonoba olambula amasomero tojja kgenda gali gokka parents ojja kgenda amasomero gonna muno bwaffe obusomero obutonotono olaba ekiki ekyetaagisa bajja kumanya abatwala omuzannyo balina okutereeza ebintu bigenda kufa toli completely demoralized kuba mbeera mu nnyumba omwo nembirowooza musajja omukadde amaziga ne gajja embeera nga mbi lwaki temuli mu bukulembeze bwa muzannyo guno kyekibagaana okubeera kuba mubitegeera kyekibagaana okubeera ku bukiiko buno obukiiko waliwo ababeerako naye bwe tubeerako ndowooza oba ekyo nkireke ensonga tuzireke lwaki walizayininga ku national team ekyandizayininza ku national team bannayuganda bannyonnyole lwaki wasuulawo national team omuzannyo engeri gye nali njagala gubeere si we gwali kwanza omuzannyo sigwagalamu
bitiibwa. Ekitiibwa tekirina mugaso. Omuzannyo ngwagalamu kiki kyenfunidde abantu kyembafudde kyekinsinga okunyumirirwa. Ez'okumpita kooki tekirina mugaso oba okumpita kyamaani tekirina kyekigasa. Naye omwana bw'obanga omutweninze bulungi naabanga omwana omuwadde ekyetaagisa naabanga omwana bw'abanga awangudde tomuwa mukebe guli gwa supplement wabula nga waliwo ekintu ekikulu kyoyinza omuwa ekiri tangible kyajja okulaga ne mu ku luguudo singa nti yafuna omukebe gwa bodybuilding supplement ogwa powder kuba atajja kutambula nagwo. Mulage ekintu ne bwe kimala kitono kitya nga si 14-inch TV sorry alabira okwo ne banne babeere motivated. Bw'abanga ogamba nti muwe ekintu kyonna kati dream yange yali yakola bintu bwe bityo kuba bwe nagenda okutweningako ku ttiimu ye Tanzania ne bambuulira ayawangula nga yafuna love empya gojja okulya awangula e Kampala bamuwa omukebe gwa supplement. Okay, oba TV. Yes. This is not it. Tanzania ba neighbor awangula bamuwa ki? Bamuwa love for ne Kenya baba new eye Benz Mercedes wasooka babanga love Subaru nine ba omundoza ba companies zemenaga nono Subaru nedda ono omuntu wa ggwanga lyonna abeere mu Benz. Kati gwomanya wawo otandikira ne Benz eyo naawe kikkakatako obutaswala ate n'anaddako omulundi omulala naye ajja kumanya ekyokukola abeera motivated. Muntu nawangula nafuna simanyi TV. Nafuna supplement nomulanga bambi asanyuse nnyo ate nga omuzannyo bagwinamu omukwano mungi omuzannyo bagwinamu okwagala wano kungi nnyo. Ebintu bya sport nze mbirabye byatabuka ebintu byatabuka esebo kikyaddala esebo okimanyi esebo nkimanyi byatabuka nno esebo era gye tudda maaso eyo emizannyo gino Katonda atusaase gyatabuka nnyo kyova olaba nti abasinga okumujja ebweru ng'agenza okumuzza wamala okulabako kubiri Roy Mubiru takyasobola muzza Roy Mubiru ajja kudda lwa nsonga eri emu adda akolere wano ayagala nnyo dream ayina dream gy'alina wano ye dream yange ayagala nnyo dream abantu abawano nabo babeere nga ayinza obutadda naye ayinza okubeera eyo naye nza ŋŋamba ayagala abeere eyo waakiri naye nga waliwo ayina ka branch kano wano abantu ba Roy ina love yo kuba ina ne foundation yeno zateekateeka n'ategekategeka empaka nawuli awo naye baali bamukuba obukopo bwe yali ategeka nga ya sponsoringa ate aba wano ne bamukuba n'olabira ddala nti omuzannyo kochi njagala tumalirize esebo ennamba y'essimu abantu bakufuna batya abaagala okuyambako ensonga za renti ndabye message eyo esimu weeryo obalaga message eriko erinnya lya landlord is my very good friend naye alemereddwa bulemererwa naye nga kweriyo agamba atya landlord aŋŋambye nti nange nina banning issue njagala akantu ako banning issue ya ssente ze kale leta abantu bajja lowooza nti tuli mu katemba naye nga bannange ebintu bya nnaku nnyo naye nga baganda baffe wonna wooli abasobola okuyamba ku coach Chao tumuyita Coach Chao oba muyite chairman okitegeera tubeere nga tumuyambako embeera gy'alimu yeeno nga woomulaba bw'ati bw'ali Landlord amuteereddeko message sebo weetereeze amaye kati ba Landlord aziisa ku WhatsApp bw'ogaana obutaziraba ng'aleeta ekipapula ng'akipiininga ku mulyango oyingirira wennyini ng'otegeera ku myaka gino. Good morning, sir. When should I expect payment? Have some burning issue. Please, I want my money. If not, I'm going to throw you out. Kale naye ng'agumiikiriza naye nange neegayirirayo nentuuka bwe kikomye kale. So, enamba y'essimu eriki? Nina enamba bbiri zombi emu eri 0701 510 660 Gidem
0701 510 510 660 660 endala eriki eri 0772 510 660 gidem 0772 510 660 namba zombi zifaanagana kodi yekyuka. Alright. Ensonga bwe zityo bwe ziri baganda bange kochi bwato bwali. Muganda wange Roy Mubiru vaayo yonna gye weekukumye nkulaba obeera muzihama ng'ojooga okitege olina hama nga mukaaga ewaka obeera omwo woddeeri obuuka woddeeri boddeeno vaayo oba otunda hama emu gitunde tuyambe kochi tukole jimu ye tugizeewo okyasobola otendeka nnyo era ebiseera ebyo waliwo nagendako waliwo gymnasium wamu waggulu oli nandaba nga ntraininga naye nemubulya gye nayitamu is a doctor naga sinsiale kale nanjagala nnyo naye olwokuba nti sinze kooki waawo nendaba nga enja kyankalanya emirimu gy'abantu naye nakolerawo omuntu waba akwagala for personal training omuntu waba akwagala for personal training okikola nkikola omuntu ayagala kukola kanyamake oba ndi smart wire oba ndi ki I don't care kubanga mu bantu bentrainings mulimu naba security nga ye a training strength conditioning alina gyagenda yes obikola yes waye namba coach tukuyambeko abagala training personal training ajjawo wokola ki wo training era wonna wokolera wajjoba waka najja nakolako oyagala zimba mibiri oyagala kukozesa physical oyagala kukozesa bino ebikuwa amaanyi okushapinga body coach wuno ne reference era njajiba we abantu buli bwana atunula kajjagama nti awo no mulungi enamba ojja kugenda mba reference ojja kugenda mu bantu nga ba waliwo abali muno tebajja kwagala mannya gawe naye nga bakulu yekwasa omwana wo bonna baana bo bonna Alex yawe ojja mulaba ko mu bono ogenda mu America njagezaako nnyo sakoze bwe nabanfunye namba ya Alex ogenda omutuli ojja kutegeera nti okola njagala ekintu kino soko bawe namba yo abantu bakufune enamba eri 0701 510 660 ne 0772 510 660 ndi munyonyo akube ndi Masaka nga muteesa nga kufacilitatinga esebo nga ngena running eyo gym ye oli ayina gym anonya coach he won't regret he won't regret woli wendi sebo zenkoze gym yange empya eri wano ku hotel oli osobola ojjira nsobola ojjiraninga esebo esebo kitegedde bannange oba olina gym oba oyagala ku traininga bibyo byakola obeere fit obeere physically fit omusajja wuno coach okitegeera embeera bweti gym ye yasaanawo talina kyakulya Landlord amugoba mu nnyumba kakati baganda bange mwenna abayiseko mu ngatto za coach abayise mu ngalo ze abayise mikono gye n'abatayise mikono abagalize eggwanga tubeerenga enamba zezizo tumucontact tumuyambeko coach waffe embeera ebeerenga etereera kiruma nnyo okubeera coach eyatendeka oba eyacoachinga eggwanga lino ng'essaawa zino ali ku level nti bamugoba mu nnyumba kyannaku nnyo kirumya omutwe tebitegeerekeka naye ng'ate bitegeerekeka nga bisobokera ddala wano mu Uganda coach yali atendeka national team y'eggwanga mu bodybuilding bamugoba mu nnyumba naye nga tebamugoba nti tasobola kukola omusajja asobola okukola naye talina kiddako ati talina musango gwe yazza okitegeera so coach obubaka bwe obusembayo tumalirize obubaka bwange obusembayo nti abantu bonna bali mu fitness tebeera demoralized olwanza okubeera bwe nti you keep on pushing manyi nti mukama gyali ebintu bijja kukyuka temugwamu maanyi olaba ne coach akaaba tegufanga temugwamu maanyi mugwongera okugwagala era omuzannyo gujja kugenda mu maaso enamba ezo ziri ku WhatsApp
Essebo ziri ku WhatsApp 0701 510 660 yeri ku WhatsApp Essebo alright nenga ziri jeja sabi manyagani mumanyaga Abe Segujja Sozi alright bwekyo bwekiri Roy mubiruvayo mugana wange Byekwaso Ivan jangu tutaase omusajja etubidde yatubira ebyadala kati yatubira ddala namana nenzikiriza yatubira ebyadala yetaga bwetazi towing kati eso tujitowing yetaga kutowinga kati eso yetaga kutowinga omusajja atuze nakkiriza yatubira kati tusonda amaanyi tujitowinge tugiteekeko etambule naye ng'ate ennyangu okubeera ng'esobola okuddawo n'etambula bulungi Roy mubiruvaayo nkwesibako because nkumanyi ate oli mwana ewa coach ono mulungi nnyo nkwogera nkumanyi kubanga ono omusajja ye yakulera Byekwaso wano wuuno omusajja wammwe wuuno saagala mubeere eyo nga temumanyi kigenda mu maaso ku ground okitegeera Sejjombwe omusajja wuuno Kalyango omusajja wuuno Isaac Nsumba omusajja wammwe wuuno baganda bange abaragibe tiimu abasinga awo wali omuganda wange ono wa rugby bamuyitaani Michael Crutch ate oyo tuli naye bambi omusajja wammwe wuuno saagala mwekwase mugambe nti yatubulako yababulako atya buwabula butolabika atalabika yabula kochi kocha yabula yenwako omuliro naabula tegeera wa yaddawa tobulanga sibulanga natubira butubizi netaga towing so kochi wali tabulanga kochi wali mwenna aba bodybuilding mwenna abansitula buzito mwenna bannabyamizannyo omusajja wawuno titwagala mugambe y'abantu babula abantu babulanga mu economy just baba batubira butubizi nononya sigino nga tomufuna just miongo tibajibu abatabulanga naye sigino frequency efa okitegeera nga waliwo kabamuda kazibye frequency omusajja ne mulowooza nti yabula omusajja waali nnyo naye just yatubiramu okitegeera tusobola ogiwa omuliro nebeera nga eddengulu mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next time